akube mumunyumirwe manyi mukyamweta 10 ng'agikubiraani tugenda muwayo emyaka 5 awummule otuula waka ebyekyenyo biveewo n'agenda kufumba twagala serebu atuule waka mumunoonye bunoonya ono ye tumumaze biri bye mbadde mulowooza n'emyaka 5 mingi tugenda kuwaayo gumu otujje buzikire tumukuba amaka ono ye tumumaze era kakati tubalagako bulazi tuguddewo si kyekyo kati bano benzize tulongoba sewagiisaade nazze wamu twazze kunyumirwa ate independence yaffe mwagitusubiza tusula wano Solonko ali wano twazze kulya tugenda bbiri sebo Sheikh Muzaata abakulu jjajja ne jjajja omukyala bakulu bannaffe saidi eyo senga omugole waffe afuuse ensonga Dr. Hamza Serunya mukyala wange azaala Hamza baganda bange taata wa Hamza omulala bwe tuli bannange bakwagalana mwenna mu biti byammwe abasuubuzi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna tumukubire engalo. Olunaku luno oluguddewo olukulu nnyo tubadde tuwulira amawulire bano bakuba bino bano bakuba biri bano boogera bino naye kati mugenda kwogera ki? Mugenda kwogera ki? Ab'amawulire nze waliwo olumu buli gye mbadde ntambulira naye lwaki okweka amuzewe tajja nayogerako gye tuli kati ayogedde gye muli era munayogera ki? Ekirungi muli balabafu temusobola kwogera bitaliiyo. Olunaku luno lukulu nnyo eri obulamu bw'abbaale n'abalala abalufunyeemu. Mukama mulungi nze nfunye surprise ku mukolo ogutali gwange naye kyeneesiimyemu kiri kimu President Nabbaale njaguza birthday yange ku lunaku olwa Uganda bonna kubanga bibadde balinze ebigambo bigenda kwogera tubadde teesa ne dokita oyo buli lunaku nagamba kyama waliwo lumu kambanyumizeeko Museveni lwaki adde mu Serena yagula tebo yaffe y'abantu nga 10 netubeerayo tumutegekera entebe 2 yalemera ebweru nga b'amawulire bamulemesezza naye kaakati toddayo beekweka kyotakola butabaddamu bingi kubanga abo banoonya sitole ate sitole gye banoonya yenyumisa amawulire nze olwaliro ntidde lunaku lwa independence lukulu President bavudde ebweru bazze naye bukedde headline ekubye Rwema na dokita ningamba ate kakati independence mugyerabidde n'olwekyo bigambo bigenda kuba ki? Bigenda kuba bingi naye ffe teri kitaggwa ate teri kitabeerawo naye byaffe bigenda kuggwa buki naye ng'ate ne dokita wali nga tusimbula ku Africana agamba kyemali nkwegayiridde abantu abo bajje mu konvoyi yaffe nkugambye ntya ogambye tubetaaga waliwo amawulire onanga kyamani otaasizza dokita tubadde tugenda omukuba amawulire ng'atugobye emugamba mbamanyi ne bw'otabagoba bakuba naye kirungi n'otabagoba kati bwe muzze wano mulabye eki temunyumiddwa kakati mulidde emmere yaffe mutukubye ebifaananyi hasi yaffe yogera temusole temulidde emmere yaffe emunaabyogera mujja kulamu naye tweyanziza nnyo nnyo Rwema webaze senga webaze
abantu bano kye batukoledde kubanga bamanyi kiraasi yaffe yeeno buli mu kintu webale kutegeka nebaliza senga ekitukoze obulungi bwe tuzze abantu bonna tubamanyi ate nammwe mutumanyi mututya waliwo wano gamutatya wano mpozi kirumirayo mumanyi William Kajoba ani gwe talina Lawyer Francis Shekanabu ne omukyala mwana wa Maria yakava mu nsi entukuvu John Freeman Kiyimba mwe mwina bameka eyo bamanyi namo gye muli omusonyiwe Petero Saba Bendo Muzata wendo bawe waffe Muzata wendo Muzata koma wendo Saba Bendo Petero nibye owa CBS aliye investor naye pozi nawe nake mama Sebagala nsani zaaliwa bagalya baabo coordinator abakulu kati mwebuuze kuno kubadde kukyala naye namwe muli b'amaanyi pozi mututwalawa mukwanjula na bingo mukube ate bamwategedde wano nga tetubagambye tugenda na bingo nga 14 Novemba kati olwaleero lwe tujjeeko akawuwo abantu bangi tubadde tujjangayo mutulaba tuli bangi Bahamu baani Joseph Yiga abantu bangi bendeseeyo bababirye baani tulina eki ate ebintu mubikole nga kiraasi neeri temukola wano wokka tubeetegekedde agiisa mwetegese kale